Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza ekitonde kye yateeka mu nsi nga kye kitonde ekisinga okuba ekibi, nga kye kitonde ekisinga okubeera ekizibu. Musa alayhi salatu wassalam ye nabbi owookubiri addirira omubaka mu bannabbi abalina abantu abangi, naye wulira ekigambo Allah kyatendera nabbi ekizibu Musa kye yasiŋŋaana. Yagamba nti awwal fitan min bani Israel, ekizibu n'ekikemo Allah kye yasooka okugezesa abaana b'Abayisirayiri ku mulembe gwa Musa kaana mina nisa, Allah yabagezesa n'abakazi. Ekizibu Allah kye yasooka okutega umma ya Musa, Allah yabagezesa n'abakazi. Baali bangi, baali balungi, naye bo tebasooka kimanya nti Allah eno fitano ye. Ab'ebitiibwa, obusiraamu bwajjanga bulina kye bayita al-musawama, al-adala, obwenkanya. Omuntu bw'avaayo n'atemaatema ebizibu n'ebikemo ebirimba kazi, oyinza okulooza nti abasajja bonna abali mu nsi bonna balungi. Nammwe mulina obuzibu bwammwe. Buno bwe bumu ku bulwadde obutonotono Allah bwe yateeka mu basajja nga temugenda kuwona muliro gwa Allah olw'obulwadde obwo. Kubanga mulina aya mwenna gye mwesibako egamba nti ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisa, omusajja gwe wa buyinza ku mukyala. Allah takugamba ngo olina obuyinza. Ekigambo qawwaama kiva mu kigambo qiyam, kuyimirizaawo, stand still. Allah kyagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, basajja mmwe abakkiriza, kunu qawwamina bilqisti, muyimirire ku mazima. Lwaki teyagamba beera w'amaanyi ku mazima? Mu aya mu yagamba nti ya ayyuha alladhina amanu, basajja mmwe abakkiriza, bw'obanga ozze okusaala, waquumu lillahi qanitin, yimirira ng'oli mukkakkamu. Lwaki teyagamba nti beera w'amaanyi ng'osaala? Kati ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisa, aye etegeeza nti omusajja gw'oyimirizaawo omukyala. Kati bino ebizibu bina biwulire. Bw'olabanga Allah aggeredde ng'oyinako ekimu n'ofanga musango gy'oli, ogenda gusasula na muliro. Ekisooka adamu nafaqatu ilayhim. Ab'ebitiibwa, okwewala obuvunaanyizibwa bw'amaka gammwe naddala obbaliisa. Adamu nafaqa, al-infaq. Mulabanga ebyokusaaka n'okwata emitwalo 5 n'oyingira wooteri lwakutaano ne bakuwa engege ya mitwalo 2, mbakuwa kirwenzoli, mbakuwa kisipurashi, mbakuleetera obunyaanya, n'osumulula ekkanzu w'ogenda okutuuyanira. Era n'ogamba abakuliraanye nti nze yingini nga bwenkola bwenzimira, naye nga magezi g'otalina. Wakoolesa 5000, olidde emitwalo 5 omuntu ogwo, linde wa Allah. Abasajja bakulu abakuze mu myaka abali wano, oddayo ewaka ng'olina kanyamako, n'oleeta hafu y'ennyama mu baana 8, toyina nsonyi. Hafu eyo oyagalako ebifi 8 omuntu omu, oyagala supu ow'okuwuta, oli mukulu wa ttwale, toyagalamu mazzi mangi, ne baleeta ennyama n'ogimira ng'abaana balaba. Wabula obuuza onaaba mu ngalo, abaana bonna bafunye kyenkanyi, omuntu omu olidde ebifi 8, oyagala kusesema. N'oleeta amata ebikopo 2 tebiriimu mazzi byannyinimu, naye olina abaana abayonka. Ne bafumba amata, oyagalako ekikopo ky'emisana ate ekimu kyakawungeezi. Obadde ogenza okunaaba mu ngalo, omwana ayavula, alaba ebyeru mu kikopo n'agayiwa. Osanga omusajja atunuulidde omwana ng'afiiriddwa. Bamubuuza nti waliwo obuzibu? Nti embwa amata gonna egayiye. Gwayita embwa mwana we. Watandika okunywa amata kw'obote 1, n'okanywa obote 2. Amini n'atukala ng'emyaka 8 ng'onywa mata. Omuzeeyi atulimu emyaka 3 onywa mata, toyina nsonyi. N'otalumirirwa mwana yakalaba amata myezi 2. Abavubuka mmwe abali wano ababooda, emmamba gye mubeeramu eyo, n'oli emmamba ya mitwalo 2 omuntu omu, ate balina okukuwa supu mu kaveera w'okuwuta. Ewaka toddali n'2000, togaze nnyinimu.
abasiraamu abali wano mutwala obujeewako obufumbe naye ng'obujiba bulaba mu kanzu buzannya abaana toyagala mwana kukwatako n'oyita mu baana ng'omubbiri wegali mu kisenge n'oli akajja akasooka n'oli akokubiri n'oli akokusatu gy'ova n'ojja ku mawulire ojjanga malayika oli mu azikaali subhanallah 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 naye ng'ova kubba al infaaqu muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasoma aya eri mu sura eyitibwa bakara n'agamba nti wa ala almawludu lahu yenna eyawasa omukyala n'amuzaalamu omwana rizquhun abaana abo mbavunaanaku gwe olina obbaliisa wa kiswatuhun olina obbambaza bilmarufi ekyo kyoyinako obusobozi neggwe olya nokkuta noddayo ewaka n'oteeka 50,000 mujja kuyiiya balinako emmere kuliko amanda kuliko enva kuliko ennyaanya neggwe olidde 2,000 omuntu ogwo linda allah subhanahu wa taala obuzibu obwokubiri bwe mulina mwagala nnyo okukkakkanya okutyoboola ensa z'omukyala mu lujjudde oyagala olage nti gwe musajja mukyala noddayo ewaka ng'ayina ensobi ntono gy'akoze n'omukwata nga ensi yonna eraba n'omwambula engoye ogagenda n'otakwatibwa nsonyi omukazi gw'olinamu abaana abakulu n'omwambalire mu lujjudde singa gwe ogenda n'okyale wa mukoddomi wo n'osiŋŋaana sisitawo nga bamwambudde osanyuka oba gye wafumbiza muwala wo obadde oyita ku kyalo n'omusiŋŋaana nga bamwambudde osanyuka ne noddira omukazi ssaawa 7 ensi yonna eraba omulangira bw'amalaaya olw'okuba osiŋŋaanya ebooda eyakavaawo naye gwe bakwolezza engoye emyaka egiri 8 basanga mu kondomu nga nsumulule onyweramu mazzi gwe nga takulangiranga n'otambuza ekyalo kyonna mama saala malaaya n'okuba nabbi yagala summa fa'atu ilayhin ila nahal n'otabaamu nsonyi omuntu guwaswaziza n'omwambula ng'abantu balaba ekiro n'ojja ng'osooba mwegatte mu nsonga z'obufumbo gwe obuzibu obwokusatu obulimba sajja nga mulabanga ebyokusaaga naye nga allah agenda tuvunaana ab'ebitiibwa omukyala la tasubbu zawjaka ala ahli nnas aw ila ahlihi tonyumyanga ebyama byonna ebiri ku munno ng'obinyumiza abankwano gyo oba abantu be allah yagamba nti muwasa abakyala be mwagala oba owasizza 2 oba 3 oba 4 naye yagamba fa in karihitumuhun mukyala bw'akolanga ebintu ebitakusanyusizza mutagende fa asa an tukrahu shay'a فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيها خيرا كثيرا oyinza okulaba omukyala nti watomera n'omuvuma n'omukola bwoti ng'oyo allah bwera ataddemu obulungi gy'oli nga bali boolaba ab'amahips ogenda kukaaba amaziga naye faasa an tuhibbu shay'a ate oyinza okufiira ku mukyala gw'olaba nti mulungi wa huwa sharrun lakum ng'ate mubi gy'oli kati bw'oba omukyala fa in karihitumuhun ng'alina byakoze nga tomusiimye tebikusanyusizza mute nga toyogedde tomwonoona tomuteekako bwerindu ne bwe bibanga bituufu bisirikire kubanga allah byakulagira mu kulaane okuma ensaazo oleme mwonoona naawe nga bwagumidde ebizibu byo muyina ebizibu mmwe mukazi n'akulemerako sonko jjemu pule bajoze n'omugamba mpaamu emyezi giro 2 emyezi 2 saidi ogenda gikoleramu ki najja naga saidi lwaki tusaze ku njala ezo n'oyomba n'ova gy'ovudde ng'otuuyanye n'oyingira obuliri n'atunuulira ekizibu n'asirika bw'oba oyina byola bye bitakusanyusizza tomulaalaasa ekisembayo olw'obudde obumu ku buzibu allah bwe yateekamu mmwe abasajja ajaba ta'bir mweyagaliza kweyagaliza gw'olowooza k'oyambadde n'onyuma mukazi waaneeyiiya bweddayo ewaka okuva na leero kikakasa nti omubaka kyagamba kituufu otuule awo obale engoye z'omugulidde emyezi 2 naawe olabe byoguze
alina sharia agenda myezi 6 zayambala tomanyi gye ziva naye ate gwe empalo gyambala mu weekend nekutama ne t-shirt gyambala mu mwezi ogwo nekutama okweyagaliza so ng'endabika y'omukyala kyekitiibwa kyoggwe ab'ebitiibwa obusiraamu bulimu adaala almusawama okwenkanankana naye ate okwo okutuufu genda okwate responsibility ezizo ozegendereze n'omukyala akwate ezize lwe tugenda okutuuka mu maaso ga Allah nga Allah atusiimye olwa hadisi egamba kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu 'ani ra'iyatihi buli muntu mu nsi alina kyavunaanwa buli omu ngenda mubuuza ku ekyo kye yali avunaanwa wa rajulu ra'i omusajja mulabirizi eri mukyala we n'abaana be n'abakozi naga nti omukyala mulabirizi eri bba n'abaana be n'emmaali yabba olaba omuwadde ebisatu naawe naakuwa bisatu gw'ovunaanwa ku baana n'ovunaanwa ku mukyala n'ovunaanwa ku bakozi bo yaavunaanwa ku ggwe n'avunaanwa ku baana n'avunaanwa ku mmaali yo kyova olaba omubaka yakolimira abakyala obubbi naga temubbanga emmaali y'abasajja mu bimu ku bintu ebinene Allah byagenda okuvunaana mukyala kubba musajja omukyala n'ayimirira mu kyalaga nti alla yusriqna tulayira Allah okuva na leero obubbi tubumaze obwo si mubbi wamuteeka mu dduuka ajjamu nga bwazimba ewaabwe gwe sazaala n'otakwatibwa nsonyi ne bakwata firiji y'omuko mbagiweereza ewuwo ne baweereza ekitanda weeyagala oli mu ntebe z'omusajja otudde naye nga mu muwala we yabba era mugenda kusasula ebintu by'omusajja olunaku Allah lwagenda okuleeta enkomerero ng'agamba abaddu nti okutambula okugenda gyali buli omu amale kuzzaayo kye yabba era ng'omusajja ali bwereere nga n'omukazi ali bwereere nga ne bw'omuwa entebe tazaagala wabula ayagala solaazo kati kwata responsibility yo Allah gyakutikka gikwate naye akwate ye ogiteekawo kye bayita al adaala obwenkanya